Abaana abogerwako abaagobeddwa oba abali recommended okugobwa. Cases ezo twahandlinze disciplinary cases zabadde 23. Naye nga komiti nesalawo nti ku bana 23 10 basaana okugobwa, nga abo mu 10 mwabaddemu cases 3 nga za bakwatibwa nga banywedde omwenge ne bayingira ku campus nga batamiivu ne batandika okuzinga chaos. Then cases 3 zaali za bubbi era ng'ezo nazo zaali registered ku police amasimu ne computer. Then cases 4 nga zaba bafuna embuto nga ate si bafuna. Bazifuna mu Yunivasite? Anti kati awo tetusobola kutegeera. Of course there are students. Kati tusobola kumanya oba yafunira wano oba yava nalwo obweru, naye nga every semester tukola routine check up. Kati abasigadde mwalimu cases z'okufumbira mu bisulo mu rumu mwe basula ng'ate nga ebiseera ebimu bivaamu okwokya dormitories rooms. Kati ne wabeerawo ne zino minor cases nti ono yamenye oba looko n'ayingira mu rumu ya munne yakoze kino. Abo be baali pardoned ne babagamba bawandiike ebbaluwa ez'okwetonda era University abamu ne bawandikira warning letters